Kale mbaniriza nnyo ku mukutu gwange guno ogwa MC Kalondozi omugezi omutesitesi era kuyambako okulaba nga omukolo gwo guddukanyizibwa bulungi. Mwebale nnyo mikwano gyaffe abatuwa emirimu abatukubira nga mutwebuuzaako nga munoonya amagezi. Nze siba nafuya kubanga mmanyi bulungi nti omugezi yanoonya amagezi. Bw'oba onoonya amagezi bijjemu okuswala ganoonye bw'ogalaba nti bwe gali gasene gakuyambe kubanga bwe bulamu bwewala kukola nsoni. Kakati mwami Kalondozi njagala kunnyamba, nina omukolo gwange akasente kale weekali njagala kutegekera abantu bange akasiki ate ne kwolwo kale abatuwa abalungi mbaniriza ku mukutu gwange MC Kalondozi. Abatuwa emikolo njagala kubeebaza, abakuba nga mwagala kuwabulwa ku nsonga z'emikolo sirinawo buzibu ate era sisabaawo ssente okusobola okubaawula ku nsonga z'emikolo. Leero njagala kwogera ku nsonga y'akasiki. Mbola nkubidde nga ŋŋamba otusabye ssente z'endongo za saawundi. Kuliko ki? Ne mugamba kuliko DJ, kuliko generator, kuliko transport, kuliko ssente za office, kuliko abaana abakozi, engeri gye ntemaatema ssente za saawundi okusaba ssente ze mba nkusabye. Tekyogera bwogeze nti miliyoni emu kitundu ba bbiri nedda, ssente ezo zitambula. Bw'oŋŋamba nti ogenda kumpa emitwalo 5 manya nti kuliko amafuta liita 20. Liita 20 lwaki? Nze bwe mba nkola omukolo genereta kyekisookerwako amasannyalaze gali sekendale. Kikyentegeeza sijja kutuuka wakati mukola amasannyalaze gaveeko ate nziremu kunnyonnyola buli muntu ajja kuntunuulira nga atategeera. Ekitegeeza nti genereta yetandikirwako ku mukolo. Ebyokugamba nti tulina amasannyalaze mangi mpozi nga mulina genereta ennene ewaka eba teriiwo, genereta erina okubaako ku package. Kakati genereta kyekisookerwako nti egyo emitwalo gibeere wali eri egy'amafuta nti 10. Tugenda ku kyokubiri y'entambula, tumanye nti emitwalo 2 amagenda n'amadda nga tuli kumpimpi wano nno mu Kampala. Tweyongereyo ago 3 tweyongere dijjo omulungi nti nja kumwegayirira mugambe nti kale atandikirwako dijjo omulungi nti mitwalo gyange 3 tuli mu ssente mmeka sijja emitwalo 6. Kakati waliwo ofiisi, waliwo ne collateral damages mukuzibalabala wamu kyenva nkugamba nti munnange noonyezayo emiliyoni oba emiliyoni emu n'ekitundu tukole tusobole okutambuza omulimu gwaffe obulungi. Kakati bw'oba tokitegedde oluusi kikutawaanya kubanga tomanyi kutemaatema na kuprayisinga ze nkuprayisinze. Naffe aboogezi era nkusaba ssente nga mbaze entambula ate nga mbaze nti olunaku lulamba ndi naawe kyogenda okussa mu mukolo kyonna nze nkijjayo nze ng'omwogezi. So lwana nnyo osobole okulaba nga ekyo kigguka, naye kano ke kali pakasinga okubeera akakulu. Oli asasudde saawundi ayagalako akasiki ku ssente ze zimu kale kituzaamu okubala obuto. Akasiki dijja akakuba si ye dijja akuba omukolo gw'okwanjula. Lwaki? Teri dijja agenda kukoowa kiro ataddemu akeere ku makya yeeteeketeeka akole omukolo. Oyo simulabangako. Bw'abanga gyali oyo alayika Illuminati. Omanyi abantu abamu si bantu bakolebwa mu AI betuwulira ennaku zino nga boba AI tebakwatikako bali computer super. Kakati nze DJ kitegeeza okuntumira 2 kattegeera ssente zeekubisizzaamu. Ekirala waliwo ekirala ekikulu ennyo nga tusabye akasiki. Nze abantu mbagamba nnyo akasiki sikagaana naye nkubuulira ebirungi n'ebibi ebikalimu. Kansookere ku bibi. Ekibi ekisooka, buli w'osaba akasiki kabeerewo ogenda kutaataaganya omutimbi. Ate era ne w'oyawula akasiki ku wagenda okubeera omukolo kimanye nti era otaataaganya omutimbi. Lwaki? Omutimbi aba ayagala ategere dijje wagenda okugenda atimba amalirize. Tukayana n'abatimbi ku makya nga dijje waayagala omutimbi yataddewo ekirala ate ng'amugaanawo amugamba tojja kubeera wano ojja kufaananya wabi decoration wange. Ekirala oluusi dijje amaze obudde ng'akuba kasiki olubalaza naye lumutwalako abajuisi baalututte ne balyoka bakaayana olwo gye twali naliko eyo essentema owa juisi n'ateeka ku lubalaza ne mwegayira naŋŋamba mutuuse leeta ate nga kituufu. Kakati ne tukaayana nnyo ekigenze ewala ne mugamba naye otugamba okudda wali mu maaso g'ennyumba naye singa enkuba ejja tezaalwa tuba twakaseetingawo ebyuma enkuba nejja era enkuba yatonyera kumpi essaawa 2 nnamba nga tewali kigenze mu maaso. Abalina okuseetinga no-testinga sound byonna ne bifa olw'ensonga y'empaka. Kibolaba nti ebiseera ebisinga DJ abeera mu tent oba n'abeera ku lubalaza okusobola okuyamba ebintu okutambula obulungi. Tweyongereyo mu maaso. Akasiki kalina birungi ki, kalina bibi ki? Ekirala ekibi ekiri ku kasiki, oyita abantu, oyita omuyerero gw'abantu, oyita gakawuula ku mukolo. Nakolako omukolo ekibuga nali nkoledde promoter bamuyita Sifke ne babba ebintu by'omu nju byonna ebyawaka. Babba TV n'amasimu ga buli muntu.
buli kubalengeraga ng'ayingira mu nju abantu balowoozanga nti wa mu nju abayingira okukyajinga tebamanyanga nti ayingidde mu nju si wa mu nju ekyaddira babba amasimu gonna ag'omu nju ne tv ne bagisumulayo ne bagitwala ekirala ababi bajja omukolo gwa nkeera weyitidde ababi abalogo bakusuulira empitambi mu lujja omukolo gugenda okukyenkeera ng'oli mu miranga myereere ti ate enkuba yatonye kumalawo olunaku lulamba ekirala omukolo buli w'ogusabira akasiki oba ogenda kwonoona buli kimu obusubi obwonoonye ekifaananyi kyawaka kyonna okyonoonye katemba yenna ali ku mukolo obukyafu obwa KCCA simanyi obanga kubagenda okuteekateeka omukolo wayise aba KCCA mu service providers ekyo nno munnange kijja kutwala omutindi mu kirala yeetaaga obudde obumala yeetaaga amasannyalaze agamala mugataddeko endongo nnyingi gasalise amataata gatesitinze munnange ebintu bifuuse bizibu awo nno tukyeyongerayo n'ekyokulala generator eri yabadde amasannyalaze gaffe amafuta ag'emitwalo 10 olutuyingidde emitwalo 3 kubanga generator ezimu zeetaaga amafuta mangi okutandika bwe gaggwamu oteekamu ebidomola 20 naye ng'ate wali mu ntandikwa obadde oyongerako bongeza emitwalo 10 ne muguluba n'endongo ngenda ku birungi kirungi abantu okusanyukamu komba omukolo gwa nkeera naye kiba kirungi nga kasawundi katono nnyo si kakukeesa budde kalina kubeera nga katandika obudde obwo obweweevu kyenva nsaba abatimbi bagende kasawundi kaba katonotono akayamba emirimu okutambula abafumbi bagende kasawundi akatonotono akanayamba emirimu okutambula toleeta omuyiriro gw'abantu mu mukolo bajje boonoone buli kimu enkeera otandika okutukaabira ti omukolo ate bagwonoonyi ekirala kirungi abantu okweyagalamu naye ate akasiki mwekimuli infact ekayitibwa nakasiki akasiki kabeerawo mu kuzaalibwa kwa mwana akasiki mwekimwandiisa akasiki nze kyensaba kyekino kyandibadde kirungi omukolo ne guggwa endongo ne yeextendinga abantu ne beeyagala nga bagabanya ebintu kubanga balina ensonga ebasanyula wate ne mukuba akasiki abako ne batajja olaba muba mwasanyukidde ebbule kati kyandibadde kirungi tufune extension nga omukolo gutambudde ne gubako ne gutuuka abako ne basibula ne bagenda tuli mu kugabana bintu tuli mu kunyumirwa omuwala yeeyagala n'ababi tutambuzeko ko kale waakiri paka saawa 7 8 6 awo kiroke kiggwe ako ke kasiki kenandikwagaliza mugole wange naye bino ebyokugulubira mu lujja mutononere buli kintu abaana bebafuumuula enfuufu nannyini waka bwe yeetamwa tekijja kukola waliwo gye twali omusajja yali mukidda bwe bakuba endongo neyitirira yajjayo mundu nakuba amasasi mu bbanga era nawalala twali eyo ewakasiga eggwanga waggulu tukoze omukolo wansi mu bawizo tuba tukuba endongo ebaaluuka kasiri eggwanga yajja na mundu ebidongo byonna naba n'abijjako kale nno munnange lowooza ne kuba neighbors bwe kiba kiri ku mukolo gwennyini aba neighbors bayinza obutakubeera bubi kubanga babeera bayite naye bwe kibeera before olaba batagenda kugumiikiriza ennaku 3 za kuguluba na ndongo eggulo limu ndongo kwolwo ndongo n'enkeera ndongo z'ennaku 3 teri agenda kigumiikiriza mu nsi erimu nnema mu nsi erimu amateeka amangi ekyo kibadde ng'okuwabula naye namwe musobola okwesalirawo naye oli waddemba okukuba akasiki era nze bw'ŋŋamba nti kakube nja kukakuba naye nga nkunnyonnyodde obulabe n'ebirungi ebikirimu sebo kyekyo